Banyabo abagoberera omukutu guno waliwo ekigambo ekyotulula mu matu g'Abannayuganda nti Illuminati kyeki. Olunaku olwaleero tufunye omukisa, tufunye omwami ono alina okumanya okwenjawulo ku ki Illuminati, bakuyingiza batya mu Illuminati, biki ebikolebwa mu Illuminati ebyentiisa. So ngenda kusaba olunaku olwaleero followinga kuba byonna kapunkunaali yenna kasasiro ali emabega wa Illuminati. Omukulu ono agenda kuba amukutegeeza oba oli awo naawe osimatuka akabasa kolowooza ogendamu oba ke wagendamu. Sebo science okulaba nange science okusanga sebo amanya gange bampita Kango Enjoga Byeri ndi mulokole era ndi musumba wa Local International Ministries Matuga yoviridde yesebo wow science okulaba nange science okusanga sebo oli bwayogera Illuminati ki basically kyosobola omugamba kyalina otteeka mu matuge ekisookera ddala njagala musaba nti yegendereze kubanga abadiringa n'ekintu kyasinza okubeera ekikyamu ekirala era kyenjagala okwogerako kyensobola omugamba nti ebiseera ebisinga obungi nga tonnakukola kintu walibadde osooka n'olowooleza banno n'olowooleza ekitundu ekyoliraanye ekyobeeramu ekikuliraanye awo n'osalawo okola ekintu kyoyagala okukola. Illuminati Bayibuli emwogerako mu kubikkulirwa 13 olunyiriri olusemberayo ddala Bayibuli eyogera ku muwendo gw'ensolo n'omuwendo gw'omuntu nga nti gwe muwendo 666. Bayibuli eyogera ku muwendo gw'ensolo n'omuwendo gw'omuntu banyabo ne basebo abampuliriza kweno kyano eba etegeeza 6 nnyukuta ya butonzi naye ennyukuta eyawambibwa kwegamba bagezaako nnyo kansoke ennyonnyole nga 666 oba ennyukuta emu 6 bweti ekisookera ddala omuzungu alina enkola gyakolamu ebintu bye nga bwolaba nti essaawa eya Uganda ebyo byonna biri mu Illuminati mwe muli programu ez'enjawulo nti New World Order naddira essaawa wano ewaffe Uganda nga tumanyi bulungi nti 2 ye 2 ate ne tugiyitamu 8 nga tumanyi nti yemu ate ne tugiyitamu 7 kwegamba ekola ebintu upside down kifuula ne kyekifuula ba mukaaga eno ate wogiyimiriza bweti ate esobola okufuuka 9 kati bakola ekintu kyabwe nga bakibaze kati wefuuka 9 ate munda mu yo mu mukaaga ate oyisaamu amaaso singa oli aba azimbye mukaaga eyo osobola oyisaamu amaaso agalingiza ekivuunulwa nti buli woli ebeekulaba Illuminati 666 ebeekulaba 666 kakati 666 kintu kiwanvu n'okusinga nga woyinza okubeera ng'okitegeera naye olunaku lwaleero tugenda kulaba engeri ki 666 lwewambamu abantu era tugenda laba ngeri ki omuntu gye bamuyingiza mu 666 nga teyeeyagalidde oba nga yeeyagalidde kisoboka okutwalayo nga toyagadde butereevu nnyo ebiseera ebisinga obungi bo bakola ebintu byabwe mu nkola zaabwe okugeza oli asobola okufulumya engatto nze na emyoyo gya 666 gyali gimpambidde nali nkyali ku street nga nkyali mubbi akati 666 nze nagisanga mu ngatto nagisanga mu ngatto nze nagula buguzi ngatto yange nga ya All-Star abola bagenda ne bakola zi fashion ez'engoye ne bakola fashion ez'engatto ez'amasimu n'ez'essaawa ez'ebyokulwanyisa ebya gavumenti bino emundu bo mu biki kwegamba bali mu buli kintu mu buli sekita balinamu ati kitwala ddala gwe okukkiriza Katonda n'omusaba n'abeera nga akulungamya n'akuwonya embeera weezityo kakati nzo olunaku lwe baali bantutte mu Illuminati obulungi ennyo ng'ogyeko recently wano we baali bantutte ate guno omulundi ogwokubiri bwe nalwanagana n'omusota omukambwe kati ate ku luno bali bantutte mu Illuminati nayambala engatto eri kati nga buli wenyambala engatto eri nawuliranga nga nabeeranga mpewuka nga nsobola okudduka muganda wange nentandika emisinde nga mingi nnyo nga ate nsobola n'okubula lwangatto nga tokinaako kontrol nga sigamba nti oba ndi nti nakigenda muko nenkinoonyereza nayagala sente nayagala femu nayagala linnya nedda nze nagula buguzi ngatto kati mukugula engatto
engato nejja nekwatagana n'embeera zange oba n'obusibe bwange bwe nalina akaseera obwokubba kati wekwatagana n'obusibe bwange nagenda okumaliriza nga njangala nnyo kati ngenda okumaliriza nga njijja ku level eno gye nali njiinako ey'okubeera nti nyambala engatto obugatto wabula nenfuna n'engatto eno ey'obupiira sikeeti nengattako nensobolya ddala okubba nga mbunaabuna buli wamu wonna wendi so engatto zino eno bazikola kino kyeki kye bakola balina kye bayita underground underground eyo kitegeeza ensi ey'omuttaka oba ensi eri invisible gye tutalaba kakati waliwo engeri ezinja mu nsi eri invisible gye tutalaba eyo bye bino wammanga nze we namala okubeera nga nyingira mu egyemize egy'okubba nengatto eno nempamba netandika okunsikira ddala nentandika ate okubeera nga nfuna embeera endala gye saategeera omanyi bino ebintu byatuukangawo lwa nsonga ki ekisookera ddala Illuminati tatuwala muntu atalina talenti olina okuba nga olina either bw'obanga tolina talenti aba akunywa bunywi oba kitegeera kyengezaako okwogera aba anywa bulamu bwo aba asika mu kisago aba ali awo nga akozesa bukozesi omanyi Illuminati ayagala nnyo omusaayi kakati zino zengeri zibayingira mu Illuminati zibagulamu omulyango ogwa Illuminati omulyango guyingira eri mwanda ground kubanga njagala kujjayo kana akabonero akagamba nti njagala kusiigira kifaananyi ekya Illuminati engeri gyakolamu ensonga ze engeri gye bakwata engatto eno ne bagijja eri mwanda ground oba okitegeera ne bakwata earring ne bagijja mwanda ground ne bagituleetera wano eno kakati olunaku bwe lutyo lwakya lumu ng'emyoyo gino gitandise okumpambira ddala ng'emyoyo gimpambye ng'amazima gali nti gimpambye kakati we natuuka akaseera jjukira akaseera ako nali sinamu munda munze Katonda n'akatono we kati n'akeddagala nga n'omutima ogw'obuntu ng'amazima gali nti gwanvaamu nga wekuba kubba nziba wekuba kwenda nyenda wekuba kukola buli kintu kyonna ekyomanyi ekibi nga nsobola okukikola naye ng'ekintu ekyava ku kino ewaka waffe we nali nzaalibwa jjukira twali balogo nnyo ndowooza ku levo tetwali ku levo ya Illuminati omanyi Illuminati n'amasabo gano ag'empewo ag'emisambwasambwa gino ejjaffe wano mu Uganda by the way bye bimu lwakuba nti nobo bali bamanya nnyo biki bye byetaaga omanyi kati nga olaba essimu yeeyo example gye ngenda okuweerako essimu yeeyo nze wengikwata njimanyiko era nyina wenkoma wokoma otegeera weekoma akati ne zino ensonga ez'obusamize oba ez'obulogo wokoma ogikutegeera weekoma kati ffe twalinga tukoma kuwanga majini era taata wange bawanganga amajini kati abantu ne bajja ne bagagula bwe bamalanga ogagula ne bagatwala wagatwala oli walitwala ejini eryo kisinziira kati wali oli bawanganga nze erye nategeerakeko ennyo ejini eryo yatambuliranga mu kifaananyi kya mugole kati nga olikwata n'oliwanga ne litambula olikwata n'oliwanga n'olita ne litambula kati womala okulita ne litambula n'ogenda wa ne ligenda ku kkubo kati werigenda ku kkubo ne litandikirawo okubeera nga libuuza ku bantu limukwata mu ngalo kasali kubuuza ne likukwata mu ngalo womala wonna n'okwata mu nsawo yo kastos omukono kye gusangayo toddamu kukiraba nga kibula bw'osanga muntu akukuba alinga muntu ng'abula kumbe ejjiini naye ng'ejjiini eyo lirina bye lyagala bw'omala okuligula lirina saddaaka lyazo lizaagala ejjiini eryo ekintu kyerisinga ennyo okwagala ennyo we liba nga jjiini likazi lyagala musajja we liba nga lisajja lyagala mukazi kumutta kwebaka naye amajini ganyumya akaboozi nze nalina omusajja nga mukwano gwange twakwataganirawa we nava ku street netandika okola bu business bwa chapati obwo chipusi biki ebyo nga tunda enkoko biki kati nenja nkizuula nti ebifo byali bisinga okukola sente bifo bya kumabaala kati wenkizuula nti no bye bisinga okukola sente ne ntandika oteekawo business kati nina ebbaala emu eri wakiso kati nentandika okubeera nembeera nga nkolawo omusajja oli n'aleeta ejjiini bwe yaleeta ejjiini nga bwagenda nga wayingira wabeera mu bbala taliimu omwo nga ne wakola ki
ebbala tekola bakasitoma tebajja ngoyo jini teririmu tebita omusajja ejjini lyo libaamu munda mu kisenge kye oba mu ofiisi ye naye nga wabeera nga talikosezza terijja kati nga kekaatu Yesu ebazibwe mulungi ako kayiseewo naye yamanyi ng'atuuka ng'omusajja oli ajja ng'ayingira ebbaala ye wayingira ng'ayingira ekisenge wamala okuyingira ekisenge ng'atandika okukozesa ejjini lye watandika olikozesa ogenda okumaliriza ng'abantu bazze mangu nga bayingidde naawe obeera ng'obadde oyitawo buyisi nga tolina pulogulaamu owulira kikusika olwo owulira ekikusika olwo ogenda okutambula olonda ekkubo omuwala ogambe naye waayo ono kamutwaleko awutu nosalawo n'okyamaawo wegamba lino liyina amaanyi gaalyo ge likola kati feeyo lebo ke twali naye tuba twogera ku luminati oba ku 666 ate twogera ku kintu ekyenjawulo ennyo bulire ekyamu nnyo twogera ku kintu oba nyinza natandika ntya kinnyonnyola naye ngenda gezaako okukibanyonnyola abaasoma ku luzungu bweyogera ekigambo Illuminati kitegeeza kitangaala kyo nga kyo kati bikwatagana biti ekitangaala kuba era bwe babeera bakubuuza nga beebuuza kati ngaffe abalokole bwe tubuuza Yesu ebazibwe bo bagamba haire de Lucifer kati kwegamba light oli ajja n'abuuza light kati oli n'agamba haire de Lucifer wekava kakati Illuminati kigambo kiwanvu nnyo ate kitemu nnyo ate kibi nnyo oba ojjukira nagambako nze ono omusajja yasembayo yayagala okuntwalira mu ebyo ebintu by'obulogo ate nze nali simanyi nakumanya nti antwala mu Illuminati nali ndowooza nga antwala mu ssabo lya bulijjo naye wano Uganda nabo balikola naye era abalikola ogenda okwekanga babeeramu omukono gw'omuzungu wangamba wasanga omuzungu mu ssabo n'entya kati awo kasita olabamu omuzungu omanya Illuminati level nnene awo birala omanya ngoma nnene kaakati oyo omusajja nze we nagenda eyo we nalabira ensi n'engikakasa nga wabeerayo abasajja balwana n'emisoto eminene naye ng'alwanira kintu ekya kimu kufuna bugagga waliyo abasajja nga agenda neyeebaka n'omusota n'agukozesa ng'okozesa otya omusota gubeera n'ebitundu by'ekyama biguba nabyo luddawo kati kankubuulire olaba omanyi kibayita mermaid waggulu muntu wansi kyennyanja kati egyo emyoyo giraba egyo emyoyo gyegimu egiva mu underground world kati tusobola ogamba nti giba mu mazzi nedda wabula giba mu underground world kakati bakolawe batyo okugendayo abantu bangi muzenga muwulira nti okwata amagi embo oyingira mu nnyanja bunogatwala nogateeka ku nnyanja oyingira mu nnyanja ebyaddala siwe ekituwe kiri wabula okwata amagi abantu abo ngenda babuulyako just naye sigenda kukigenda buziba nnyo kubanga saagala ogende mu Illuminati wabula kyenjagala kiri kimu njagala ofuna okutegeera okwebuziba osobole okwewala engeri yonna eyinza okukuleetera okuyingira mu Illuminati lwansonga teriyo kalungi n'akamu okujjako okukaaba okujjako okufiirwa abantu okujjako okufiirwa buli kimu kyonna ky'olina kubanga ssente ezo oziraba eza Illuminati osobola ozifuna n'obeera nazo naye tezisobola kuwangaala mu bulamu bwo kubaako n'obukwakkulizo wuliranga mukyala we akusabayo akasente agule emmotoka nga ssente oyina empya n'enkadde naye nga tegusobola kukkiriza agula emmotoka olunaku lukye nga tegusobola kukkiriza kwambala kooti ngo evo oyina kubeera mu sweta oba obutambala ngatto oba obutayambala ngatto obutasula mu nju ate munnange olaba giri emizimu egyo gya Illuminati ate gyo tegiri ku ebyo kati abo baba b'amajiini egya Illuminati gyo midigize gyagala nnyo okwonoona okweraga kati ogumala okweraga ne gufunayo be gupiikinga abayita mu ggwe awo ne gukusuula ggwe gukufuula wa mulembe nnyo osikiriza abalala bayingire kati awo gwe ne gukusuula kitegeeza we gumala okukusuula otagwa ddalu ofa kati kasita omala okugwa eddalu oba n'ofa ng'ate ne bana abalala bamaze okuyingira nabo era nga gubasikiriza abantu abalala ebiseera ebisinga obungi baganda bange abandaba tulaba abantu nga bavuga emmotoka ne tubeegomba naye ate ne tumaliriza nga twonoonye bwonoonyi kakati nze engatta emala empamba kati engatta wemala okumpamba ne ntandika okukola research ne ntandika okuwulira nga njagala okubeera wanjawulo ne ntandika okukola research we nakola research
nenkola research nembulwa kati we mala okubulwa injansi sinkanako omuntu omu samanya ngeri gina musinkanamu kubanga nali ku boda ng'omusajja ngamba muvubuka konze wange kulaba emugamba ondaba biki nangamba light nesibitegeera nangamba sebo ngamba light nga gugamba ira de Lucifer konze katonda wange ntuse je mbadde ndaga oba nga naye omanye ekintu lwaki nali nkola ekintu ekyo nali njagala beera naffeemu ate mu bubbi obeera omubbi ow'erinnya anti nalina omutima guno ogw'okwagala okuyamba abaana omanyiiza obulamu bwange kye nalaba ku street kyandeetera okulwala mu mwoyo gwange kati nempulira nga nali yagadde okuyamba abaana nga bangi kati kye nakola nange nentandika okubbanga nga sente zange nzibba nengenda nenyamba abaana abali ku street kati nze natuuka nendaba ekibi nga ndabanga kyekirungi kati omusajja munnange nga malanga ngamba bwatyo nga malanga mpa kodi nga mpa kodi nga mpa kodi 9 nga mpa 666 nga mpa 333 nga mpa 999 ezo zonna ennyukuta za kyama eza 666 akati nga nsirika kati nga nemerewa nga nsooka mbirowoozaamu awo nga omusajja mu contacting oyo kubanga yandagirira ebbaala emu mu kibuga awo Munyonyo kati nagindagirira nengenda ku bbaala eyo kati bw'ogenda ku bbaala eyo tokuba ye tomukubira simu wabula ye ogenda n'ennamba ezo naye ate size ennamba buli muntu abeera n'ennamba ye oba okitegeera nga olaba ennamba z'essimu kati ziri nnamba za mwoyo za myoyo era baganda bange abalungi abampuliriza njagala mbabuulire nti waliwo ebintu ebikolebwa kuno ku nsi nga oba teweegendereza nga bigenda kukuleetera omutawaana golifa teweerabidde bwe ntyo nga olunaku lumu nga ndwawo okugendayo kati nga ngenda nga naye ngamba naye lwaki sigendayo ng'olwonvuga kaboda nga mpulira nkakooye ndi awo sibitegeera nga nvuga nga ngendayo nga nvuga kaboda kanga ngendayo bwe natuukayo omusajja yaŋŋamba kango konze wange okyayina emitima ejja wano togenda yingira konze kiki tonnaba kumalirira konze ate lwakyo nga nti naba kumalirira nga gwandeese kati awo nno kali akazeeka nga ak'obubbi ne kanvaamu ate nga mulaba ayogera ebyo alina n'ekisimu ekyebbeeyi konze kati ono ngenda kuba mukube mubeka ekisimu nze ngendera awo kakati munnange nga ŋŋamba ng'omusajja ŋŋamba tonnaba kumalirira konze sinaba kumalirira nti ye nga mugamba simumaliridde nga ŋŋamba jangu nga tugenda etuuka wali nga tugenda wali nga nkwata akagalo kange kano nga mpisako akambe nga kansala wamala okukansala nga atonnyeza amazzi omusaayi gwange mu mazzi gali wamala okutonyeza omusaayi gwange mu mazzi gali amazzi agali amazzi obuzzi ne gafuuka screen nga screen yennyini kati netandika okundaga biri bye nabadde nkola eri emabega nga sinaba kujja nga ngamba wangende oba sigenda oba sikiriza nga mubiraba nangamba kati gwe ogenda okulowooza okujja wano nga ffe twategedde dda nti ogenda kujja naye tonnaba kusalawo era we tunakutuusa eri ogenda lemererwa konze sisobola kulemererwa kati nsazeewo biri byabaddewo kituufu naye kati nsazeewo tugende maaso ate ku kino kyeyandagako n'ekisimu nenkivaako otya nemanya nti eno levo ndala nnyo nemanya nti okubira ekirediyo giba giwunya kakati nenkwata netukkirira naŋŋamba nti nemugamba sigenda kutya ngenda kikola naddamu naŋŋamba ddamu otunulemu nentunulamu nendabanga nkwata bano abaana abamu benalinga nzibira obusente nembatwalira nga ndaba mbakwata mbasala emitwe kati teri ekyasinga okunnuma ennyo kwe kubasalako omutwe okulaba nga musalako omutwe
nenkwata ekiwaawo kyendeku endeku zino muzimanyi nga ndaba nkutte ekiwaawo ekyo ng'ate omusayi guno gwe mulembeseemu ng'ate nza gunywa ne mugaa kituufu sigenda kumalako ne ŋŋenda kati we nagenda awo automatic nali mmaze okuyingira mu luminati awo wennyini awo omuntu ng'agadde okumanya ebisingawo kunoonya akakufuna ati ng'oyagala okumanya ebisingako okunoonyako naye tonoonyako ng'oyagala kuyingira luminati wabula noonyako ng'oyagala Katonda akuyambe mu bizibu bino wammanga olina ebirooto by'otategeera obirooto tobitegeera olina omaze ebbanga ng'opulaninga okukola bizinesi egaanye omaze ebbanga ng'oyagala okulaba ng'okyusa obulamu bwo ng'obulamu bugaanye amazima gali nti osabidde ekintu okumala ebbanga ekintu kigaanye amanya gange bampitaka ngo Angel Gabriel ndi musumba wa Roho International Ministries njogera Yesu Kristo bino byonna bye mbabuulira lwa kisa kya Katonda eyayagala manye ebintu bineeno ye Katonda y'omu ayagala nawe okuyamba abeereko ne kyakutaasa ojja kunkubirako ku 7792 no sorry 779 300 41 2 ide mu Luganda eri 077 mwenda bisatu anamwemu 12 ate ku YouTube channel yange ya Rock International Ministries Matuga. Wow. Basone banyabo tugenda sinkana mu kitundu ekyokubiri kati go subscribinga ngoyagala okumanya kye kyaddirirayo nga avuddeyo eri naye nga ayingidde Illuminati nga tamanyi.